Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero nzize n'ensonga yaffe enkwata y'omusajja omusajja olina mukwata otya biki by'olina okukola ng'oyagala omusajja oyo okusobola okumukuuma nzize ne part 1 ne part 2 part 1 nali nagiteekayo emabega eyo yaliyo naye nesibawa part 2 kati njagadde nzire mu part 1 ne part 2 part 1 ngenda giyisa mu bufunze part 2 mbabulye ne part 2 bulungi nnyo enkwata y'omusajja omusajja olina mukwata otya bino byengenda obbabuulira byebyo basenga abammwe bye balina obbabuulira nkimanyi bulungi nnyo nti bangi abakyala tebababuulirira olw'ensonga nti osanga senga nga ne senga naye yeetaaga kubuulirira kati n'olwekyo njagadde mbabuulire nga bwe mukimanyi nti channel yaffe neyitibwa Kyayi n'abagamba nja kuba mbaterayo buli kimu ekisobola okubayamba mu bulamu obwa bulijjo njagadde olwaleero mbabuulire enkwata y'omusajja mbabuulire part 1 ne part 2 tutandike ne part 1 tutandike n'obudde obw'okumakya gw'omukyala bino bibyo gw'omukyala bino bibyo gwayingira obufumbo atannaba buyingira asuubira obuyingira bino bikuyamba nnyo tutandike n'obudde obw'okumakya ng'obudde bwakakya gw'omukyala nakulaga nti kibi nnyo omusajja okusooka okuzuukuka ekyo nakikugamba kibi nnyo omusajja okusooka okuzuukuka n'olwekyo nkusaba gw'omukyala fuba okulaba nga okeera okuva mu buliri naddala ng'oli mufumbo omusajja muleke mu buliri bulungi nnyo zuukuka wozuukuka nkusaba osooka omubuuzeeko bulungi nnyo wasuze otya mukwano wasuze otya taata gundi wasuze otya gonna amannya ge mukozesa nti oba wasuze otya ddadi kati wamala okumubuuza nkusaba omuleke mu buliri nkusaba omufumbire amazzi g'okunaaba mufumbire amazzi g'okunaaba ku makya omusajja mumanyiize okunaaba amazzi agookya ng'ogamufumbira okitegedde bulungi nnyo mufumbire amazzi ag'okunaaba mufumbire amazzi agookya kati wamala okunaaba waba ali mu kunaaba kyenkusaba mutegekere ka caayi fumba ka caayi kamufumbire okateeke mu fulasika okateeke ku dayiningi oba mata oba si mata nga caayi mukalu oyo gwe bayita black tea mutegeke bulungi nnyo museeko ebirungo caayi oyo nabagamba caayi omukalu mulekerawo okuteekako obuteesi amajaani yiiya funa entangawuuzi bulungi nnyo oba funa ekisubi oba omujaaja kwegafuba nnyo okulaba nga caayi oyo omukalu omussaako ku kintu ekijja omuwunyisa akawoowo ekijja omulaga nti ono gw'ogenda okunywa caayi kigenda kuba kirungi nnyo mufube okulaba nga caayi omukalu oyo mumussaako ebirungo ekirala omusajja oyo oyinza okugamba nti bba wange tanywa caayi waka akera bukeezi n'agenda omusajja oyo njagala omukake okumuwa caayi w'okumakya ebintu bino byengezaako okulaga birungi nnyo kwegamba biyingira mu mutima gw'omusajja nga n'owoonobye omusajja asigala abirowooza kwega newaba afunye omukyala omulala ajja kulaba nti mu butuufu mukyala wange oli yasinga mukyala wange oyo anfumbira ku tuzzi tw'okunaaba mukyala wange oyo ampa ka caayi ku makya wadde sikanywa naye akantegekera n'enkalekawo naye abeera akategese kwegamba byebyo omwami byagenda okubeera ng'akulowoozaako ng'obadde onobye oba nga mubadde mufunyemu obutakkaanya ojja kulaba ng'omwami akomyewo akunonye olw'ensonga nti ajja kulaba nti gw'omusobola gw'omuwa ekyo ky'ayagala kati n'olwekyo fuba nnyo okulaba nga budde bukedde ku makya nga bwe nkugambye mutegekere ka caayi okateeke ku dayiningi agenda okuva okunaaba omugambe nti mwami ka caayi kayidde kali ku dayiningi mbadde nsaba ogende ng'onywedde ka caayi okitegedde omwami oyo newaba tagula sukaali oba newanaaba tagula mata ng'ataaganyweyo kijja mukakatako okugula amata olw'ensonga ajja kumanya nti ewaka nvaawo nywedde ka caayi agenda kutandika okugula nga sukaali buli kaseera agenda kutandika okubeera ng'agula amata agenda kutandika nga ogulanga ebyokunywera ku caayi omugaati ajja kujjanga nagwo olw'ensonga nti ajja kuba alaba omufaako omufumbira ka caayi n'okateeka ku dayini kati n'olwekyo omwami waava okunaaba mukake
anywe caayi kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba ne waba amuganye naye gwe fuba okulaba ng'okola ki, ng'omuteekawo buli kanaku ekintu ekyo kikole, omwami kijja kuba kimuyingira mu mutima gwe. Ekintu ekirala, ng'omwami amaze okunywa caayi aba alina okwambala engoye agende akole. Kyenkusaba fuba nnyo okulaba ng'omusajja tannaba kufuluma nnyumba, sooka omwetegereze. Weetegereze essaati gy'ayambadde, nagigolola bulungi. Essaati gy'ayambadde teriiko nabbubi mu mugongo. Essaati gy'ayambadde akakindo kalabika bulungi, teriimu mavuunya malala. Ekyo kigenda kuba kirungi nnyo. Gw'omukyala gw'olina okuyonja omwami oyo. Omwami gw'olina omufuula smart naddala mu kwambala. Oba mukitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo weetegereze omwami wo ng'afuluma ennyumba. Fuba okulaba ng'omugololera engoye ayambale essaati engolole. Kigenda kuba kirungi. Empale n'owaba ayambala zi gentleman, fuba okulaba ng'ozigolola bulungi nnyo, teekamu akakindo kamu. Ekirala, waba ayambala jjiini ne jjiini nazo zigololwa nga tujja okukiraba mu maaso awo mu paati 2. Paati 1 yeeyo. Paati 1 tusembeyo nga nkugamba nti omwami mutunuulire ng'afuluma ennyumba, olabe nti ali simaati, ekitogi akitereezezza bulungi, essaati teyeevunzevunze, akagatto kalabika katya. Kigenda kuba kirungi nnyo. Paati 1 yeeyo. Ebintu ebyo bye nkugambye mu paati 1 bigenda kuyamba okunyweza omusajja. Kino nkibabuulira abasajja mubalaba abo. Abasajja bagenda ne batandika okubeera nga benda, kuba abasajja benda nnyo, naye ajja kuteeka omukazi eyo ebbali, alabe nga mu butuufu ebintu by'okola ng'omukazi oli omulala tabikola. Omusajja ono tagenda kwerabira mu bulamu bwe, agenda kwagalira ddala ebya siriyasi, kuba ajja kumanya nti kituufu nfunye omukazi owookubiri, naye mukyala wange oli ebintu byankolera ono tabikola. Kuba ebintu bino bye mbagambye bino, okuzuukuka, okusooka omusajja okuzuukuka n'omutegekera amazzi g'okunaaba nga gookya, okumubuuza ku makya, ebyo kacyayi, okumuwa kacyayi ku makya, okumutunuulira ng'afuluma ennyumba, olabe nti essaati gy'ayambadde teyeevunzevunze. Ebintu ebyo abasinga tebabikola. Omwami azuukuka n'amuleka mu buliri, omwami n'agenda okukola nga tova mu buliri. Mutunuulire ebintu ebyo bye njogedde mu paati 1. Paati 1 yeeyo. Kanyaga tutunuulire paati 2. Ku paati 1 tukomye, omwami agenze kukola, kati ewaka osigaddewo wekka. Kati bw'osigala ewaka, kyenkusaba, nkimanyi omaze okwetegeka bulungi, onaabye, onywedde kacyayi, weekozeeko bulungi, obimaze ebyo, naye ng'obikolera mu time, obikolera mu budde. Kyenkusaba, bw'oba ogenda okugula ebintu by'okukozesa ewaka, kino kikulu nnyo omukyala, njagala okiwulirize. Bw'oba ogenda okugula ebintu by'okukozesa ewaka, nkusaba ofune akapapula ne peeni oba n'ekkalaamu, kola lisiti y'ebyo by'ogenda okugula. Sooka otunule mu nnyumba olabe ki ekitaliimu, ki kye nnina okugula olwaleero. Ekyo kikulu nnyo. Kati bw'olaba ekitaliimu, funa akapapula, wandiika, kola lisiti y'ebyo by'ogenda okugula. Kigenda kukuyamba obutazungazunga mu kkubo, okwegamba n'oba nga buli kaseera weerabidde kano n'okomawo, n'oddayo n'ogula akalala n'okomawo. Ebintu bigule omulundi gumu. Njagala obeere ng'omukyala omuyigirizeeko ate omubuulirire. Ebintu bikolere lisiti kapapula bulungi nnyo, omanye wandikeko, omanye nti olwaleero neetaaga ki, neetaaga amanda gammeka 5,000, omanye neetaaga ki, sirina nnyaanya ziteekeko, sirina butungulu buteekeko, nti sirina Royco, sirina smart, sirina ki, sirina karoti, sirina green paper. Byonna biwandiikeko kapapula, ba 10 oba 2 biwandiikeko. Otunule mu nnyumba olabe ki ekitaliimu. Kati bw'onaakola bw'otyo, byonna n'obisa kapapula, kigenda kuyamba okuva ewaka ng'okoze bulungi bajeti yo, omanye nti ngenze mu katale oba ngenze ku maduuka kugula bintu bino. Kigenda kuyamba, ojja bigula bulungi nnyo, kigenda kwanguyira olw'ensonga ojja kuba otunula butunuzi kapapula nga bakuteera mu kisero. Ky'otalina kibakuteera mu kisero, ky'otalina kibakuteera mu kaveera, bw'otyo. Kati okukakkana ojja kuvaayo nga byonna obirina omulundi gumu. Kya bulabe nnyo okubeera ng'ozungazunga mu kkubo, ogule kano, ogule kali, kiba tekinyuma, kisaana okola lisiti nga bwe nkugambye. Ekintu ekirala, fuba nnyo okulaba
ku lisiti eyo gy'okoze ku ssente ze bakulekedde fuba okulaba ng'ofunako saving. Ekyo kikulu nnyo gwe omukyala, amagezi nga kuwa ku ssente ezo ez'akamenza fuba okulaba ng'osavingako n'oliba nusu 100 bwe ruti n'oliba 5 bitereke bifunawo bisuula bisavinge, kijja kuyamba kuba abaami ennaku zino abaami tebakyayagala kuwa bakyala baabwe ssente ate nga babeera bazirina naye nga tebaagala bbawa. Kati naawe ssente olina zifunira mu bukujjukujju, babuyita bukujjukujju, okitegeera wano mu kugula ebintu olina okufunira ssente. Kyenkuba nkulaga nti olina okukola lisiti eyo, osobola okukola lisiti eno nga n'omwami akulaba. Kati gwe kyokola ogikola n'ogamba ngenda kugula obutungulu bwa 100, nnyaanya 100, n'ogamba nti green paper 100, buli kimu n'okola 100 oba 100 bw'otyo, n'ogamba nti amanda ngenda kukozesa ga 7 oba 5. Kati gwe omwami waba avuddewo kiba kikuyamba oddamu n'okola lisiti y'entuufu n'omanya nti ngenda kugulayo obutungulu bwa 5, nguleyo ennyaanya za 7, nguleyo green paper bwa 3, okitegeera kwegamba zino z'ogenda otematemako kiba kikuyamba okuzisuula mu kakebeko, kwegamba okuzisevinga kijja kuba kikuyamba bwe bayita obukujjukujju, kwegamba kutetenkanya gwe mukimanyi. Ekyo kisinza butakibagamba mpa nino kibagamba, oyagala okufuna kasente k'oterekako buli kanaku. Ekintu ekirala, oba omaze okuleeta ebintu byo ng'obiguze bulungi nnyo, nkusaba olongoose ewaka. Ekyo kikulu nnyo okulongoosa ewaka. Tuli mu paati yaffe, paati ey'okubiri, enkwata y'omusajja. Nsaba olongoose ewaka, buli kanaku oteekeddwa okusiimuula ennyumba eyo. Ekyo ky'olina okumanya gwe omukyala. Oba muli mu bupangisa nga tugeze mulina luumu 3, luumu 2, oba mwazimba, nkusaba olongoose ewaka, buli kanaku oteekeddwa okusiimuula ennyumba eyo. Ekyo kikulu nnyo, njagala okimanye. Ekintu ekirala, emmere, nsaba emmere ogifumbire mu budde. Ekyemisana kifumbire mu budde. Ojja kuŋŋamba nti ekyemisana nsiibawo bw'omu, bawange tabeerawo. Kati tutunuulire, singa omwami abeera takoze, fuba okulaba ng'emmere eno ogimuweera mu budde. Ekyo kikulu nnyo. Emmere gimuweere mu budde. Kyetaaga omusajja emmere agirye essaawa 7, agirye essaawa 7 kitundu ku ssaawa 8 bwe kyetaaga, kuba omwami ajja kubaako n'olunaku lw'atakola, tugeze nga mu wiikendi ajja kubeera nga ajja kusiiba waka, kwegamba oteekeddwa okumuwa emmere naye ng'ogimuwa mu budde. Emmere omusajja kyetaaga agirye ku ssaawa 7 kitundu ku ssaawa 8, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala kyenkusaba, emirimu gikolere ku ssaawa, gikolere mu budde. Tunuulire essaawa ng'okola emirimu, omanye nti ndi mu kwoza engoye zino nzitandisa essaawa bwe ziti, nzimala mu ddakiika bwe ziti. Mu budde bwe buti olina okuteeba nga ntaddeko emmere. Olina okumanya nti essaawa 6 kitundu emmere erina okuba ng'eyidde. Kyentegeeza nti emirimu gyonna emisana gikolere mu budde, kijja kuba kirungi. Kijja kuyamba omwami w'anaaba asiibyewo, kwega kijja kuyamba omwami oyo emmere ajja mu budde, ajja bukyali. Kuba omwami buli w'omuwa emmere obudde nga bugenze, omwami abeera ajja kuddukako agende emmere agirye mu woteeri, oba afuneyo eyo omukyala omulala anaamuwa emmere mu budde. Kati n'olwekyo tunuulira nnyo ekintu ekyo, omwami emmere gimuwe mu budde. Emirimu nkusaba ogikolere ku ssaawa. Tunuulire essaawa, kiba kikulu nnyo. Obudde bwe bukya bwe buti, tunuulire essaawa omanye nti tandise okwoza ebintu bimala eddakiika mmeka, tandise okusiimuula ennyumba ngenda gimala mu ddakiika mmeka, tandise okwoza engoye ngenda zimala mu ddakiika mmeka. Ekyo kikulu nnyo, kijja kuyamba okumaliriza bulungi emirimu. Ekintu ekirala ky'olina okukola, fuba okulaba ng'engoye z'omwami wo ozigolola ng'oziwa obudde, zigolole misana. Engoye z'omwami wo zigolole misana, zigolole. Ayinza okuba ng'omwami wo alina engoye nnyingi, okugeza ng'alina essaati nga 12 n'empale 12. Osobola okumanya nti mu wiiki njozaamu omulundi gumu engoye z'omwami wange
era nzigolola omulundi gumu n'omanya nti ngolodde essaati 12 n'engolola n'empale 12. Ate nabagamba nti empale zino n'weba ng'ayambala jjiini ne jjiini bazigolola ogigolola ng'ogivudde n'oddamu n'ogigolola n'eno naye toteekamu kakindo konna. Jjiini tebateekamu bukindo, jasi gigolole bugolozi oggyemu ebyevunzevunze okuggyako gentleman ze bagolola obulungi webanga gentleman yakakindo osobola okukateekamu, naye mulimu gentleman ennungi nga zo nazo nga tezirina bukindo nga jasi ogololera mu layini ya wuzi mw'ogololera ekibanga kiwedde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mugolole engoye z'ababba bammwe, temukkiriza abasajja bammwe kufuluma nnyumba yammwe ng'engoye zeevunzevunze. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo bye mbabuulidde bigenda bayamba nnyo okukwata emitima gy'abasajja bammwe. Kugambye omusajja ajja kubeera ng'akulowoozaako olw'ekyo ky'omukolera mukadde ako mwaba akyetaagidde. Okugeza tomukkiriza fuluma nnyumba ng'engoye si ngolole. Kuba buli w'omukkiriza okufuluma ennyumba nga togolodde lugoye lwe agenda ow'omukyalo omulala namba 2. Omukyalo oyo atandika okweronda, atandika okugamba nti kale laba omukazi akukkiriza ate okufuluma ennyumba nga togolodde. Omukazi akkiriza ate okufuluma ng'engatto weefaanana bw'etyo. Laba ekigatto we kifaanana. Kati n'olwekyo muyige okulongoosa engatto z'abasajja. Engatto muzikubeko eddagala eza bbulaaka ezitali za ddagala muzoozeeko bulungi zitukule zirabike bulungi nabalaga enkuba gy'okubamu engatto eddagala. Omaze okufumba emmere eyidde omaze okulya, tugeze oyinza okuba ofumba kyamisana kyaggulo, emmere ogiboobeze bulungi ereme kuwola. Kibi nnyo omwami okumuwa emmere amawulu, emmere giboobeze bulungi nnyo. Fuba okulaba oba mufumbye ettooke ng'ettooke gye bayita ettooke nnyige, ettooke eryo fuba okulaba ng'oliboobeza bulungi nnyo omwami asobole oddirya nga terinaba kufuuka ggulu, ng'egamba nga likyaboobedde bulungi. Kijja kuba kirungi nnyo. Emmere gikuume, giwe time, giwe obudde. Omwami kibi nnyo muwa emmere nga mawulu, ekyo kiba kya bulabe nnyo. Ekintu ekirala kye nkusaba gwe omukyala, kirungi nnyo onaabeko ng'obudde bukyali. Bannange kya bulabe nnyo okupapa wano ekawungeezi ssaawa 2 omwami akomyewo oli mu kupapa genda mu kinaabiro okunaaba. Nkusaba onaabeko ssaawa nga 11, 12 onaabeko bulungi otukule, omanye nti obudde obuddako eyo ekiro ojja jasi kuddayo kunaabako bunaabi ng'ogenda kuyingira buliri. Kati n'olwekyo omwami waakomawo kawungeezi, nkusaba omwami omukuliseeyo bulungi nnyo, tikulikayo mukwano, kulikayo taata gundi, kulikayo ddadi, okitegeera mukuliseeyo bulungi nnyo. Mukuliseeyo bulungi nnyo, fukamira omukuliseeyo, muti kuleka ebintu byaleese bingize mu nnyumba naye ayingire. Waayingira mulinda akakkana atuleko bulungi mu ntebe, omubuuze nti osiibye otya mukwano, olunaku lugenze lutya, kansuubire osiibye bulungi. Omubuuze nti mukwano okwetere kutuzza onyweko. Kigenda kuba kirungi nnyo, kwegamba kigenda kulaga omusajja nti butuufu ofaayo. Bwe kityo bwe kiri. Paati 2 awo weekomye, tujja kutandikira awo tulabe paati 3 obudde obuddako obw'ekiro. Tujja kuba tulaba paati 2 awo weekomye, tujja kutunuulira paati 3 biki ebinaabaamu, engeri gy'olina okukwatamu omusajja. Tutunuulidde omusajja ono olina mukwata otya, omusajja okubeera ng'abeere nga kwegamba engeyo gy'ali buli kaseera akulowoozaako. Bye bino by'olina okukola, ekyo kikubuulira gwe omukyala gwe wena ng'oyagala okunyweza obufumbo, fuba okulaba ng'omusajja wo omufaako nnyo nnyo. Ebintu ebyo bye nkugambye fuba okulaba ng'obikola, bigenda kuyamba okunyweza omusajja. Kwegamba kinyuma nnyo okubeera nga mwakeefuna n'otandika okukola ebintu ebyo, kwegamba n'otandikirawo okukola ebintu ebyo nga waakayingira obufumbo. Kigenda kuyamba nnyo omwami oyo, ogenda mumanyiza ebintu ebyo, bigenda muyingira bulungi mu mutwe, mu bwongo bwe. Buli kaseera abeere ng'abirowoozaako, abeere mu mikwano gye eyo, abeere ng'akunyumyako olw'ebyo by'omulaga, olw'engeri gy'omulabiriramu, olw'engeri gy'okola ki, gye weeyisaamu.
kitekedde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo ebigambo ebyo mufube okulaba nga mubigoberera, mubitunuulire ennyo, bigenda bayamba. Bwe kityo bikakati gwe wenna alina ekibuuzo ky'oyagala okumbuuza, ku nsonga ezo ze njogeddeko, ku nsonga y'okukwatamu omusajja, WhatsApp kweri 0778734 yeeyo WhatsApp namba. Osobola okumbuuza ky'otategedde ku nsonga eyo n'ennyongera okunnyonnyola, tewali buzibu. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.